Waliwo abantu abakakasiddwa okufiira mu kizimbe ekigudde mu kisenyi ekibadde mu kuzimbibwa, abalala ne bavaawo nga bapooca na biwundu, ate nga n'ababodaboda basabye ebikwekweto biyimirizibwe basobole okujjumbira enteekateeka ey'okwewandiisa. Kwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde akawungeezi kano, nze Ismail Subuga, katusoke tulabe ebikulu ebigakulembedde. Ebikulu mugabuutikidde. Tubadde tusima foundation bayeeyo enkokoto. Ekizimbe kigudde mu kisenyi ne kikuba abazimbi, omu afudde abalala bapooca. Badde nkyasika ttaka ne liika lumu ne litubikka. Ababodaboda baagala KCCA eyogere ne poliisi bayimirize ebikwekweto basobole okwewandiisa. Abantu bano tuleme kubafuula nga kyakuzanyiisa. Ababaka balambudde pulojekiti y'amazzi e Katosi ne basiima omulimu ogukoleddwa. Ssente z'omusolo bazikozeseza bulungi. Enkuba etonnya leese abatuuze mu magombolola agawerako embalala bafeesa eyonoonye bya bukadde. Nsaba gavumenti etuyambeko obuyambi. Nyongera okwaniriza ku mawulire agabuutikidde akawungeezi kano nga 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022. Agakawungeezi kano tugatandise n'omuntu omu akakasiddwa okufiira mu kizimbe mu bitundu by'omu kisenyi eyo, n'abalala 2 ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka oluvannyuma lw'ekizimbe kino ekibadde kizimbibwa okugwa ne kibabuutikira. Mu kiseera kino poliisi n'ab'ekitongole ki KCCA bayimirizza okugenda maaso n'okuzimba ekizimbe kino kibasobozese okunoonyereza okuzuulira ddala ekituufu ekikiviiriddeko okugwa. Akubiddwa ekizimbe n'afa ategera ekiseko lya Katonga kibadde kikyali ku musingi wabula olw'enkuba etonnye ennaku zino ebiiriddeko ettaka okubumbulukuka ne limuziika n'abakozi abalala. Abadduukiridde bagenze okutuuka okutaakiriza basanze katafudde ng'abalala bataawa. Ngenze otuukawo nga badduka bali mu kujja, abataano nga bavuddeyo, then ababiri ngabo bakyasigaddeyo, ng'omu mubisse paka nga wano ne tumusima, ng'omu mubikiddeyo wansi ng'afiiriddeyo bambi. Nange mbadde waka mpulidde omukazi aze kumpita n'angamba muganda we afudde mbu afiiridde mu kizimbe. Otuukidde mu kifo kino tusanze omulambo gujjiddwawo ng'abalumiziddwa batwaliddwa ku Mengo Doctors Clinic erisangibwa mu kisenyi Kinyanampindi n'ekizimbe kino wekiri. Abamu ku bakozi abadde bakola n'omugenzi bannyonnyodde embeera ebaddewo. Ine agamba basooke balindeyo nga musana nga gye ziri bayingire, naye nga twali musana batokola ki batogende wansi. Tubadde tusima foundation bayeeyo enkokoto. Era batunnyonnyodde nti okuva akawungeezi ka Jjooli batandise okulaba ettaka ly'ekizimbe nga lirimu enjatika. Naye engeri gyebadde nti no contract bwemuba temumaliriza tebabasasula. Kati foreman akedde bukeezi ku makya mugende mumalirize akantu. Badde nkyasika nga nzikiriddeawo wansi ettaka kwe kuvaayo lumu ne liyiika. Ettaka ne liyiika lumu ne litubikka. Kino kiwaliriza amyuka akulira KCCA Engineer David Luyimbaazi okutuuka mu kifo kino era ategeeza nti KCCA eyimiriza ekizimbe kino okuzimbibwa. So we're going to cordon off the site and make sure that no more lives are lost as a result of working in this unsafe environment. We shall give you more facts as the investigation goes on. Because right now police, I think one person has lost a life, so police is investigating. We're also going to conduct an investigation, then come up with remedies to ensure that the site only resumes operations once the safety requirements are met. Kyokka Luyimbaazi agambye nti nannyini kizimbe kino Haji Katimba Muhammad nga ye ssente bw'abasuubuzi abakolera mu kikuubo abadde yafuna olukusa okuva mu KCCA nga kino kizzenga kabenje. Accident nga bw'owulira ekigambo accident zirina okubeerawo ne ku makubo abantu basiiba bafa buli nnaku. Si nti bikolebwa mu bugenderevu. Ne of course waliwo obulagajjavu, kyo kituufu waliwo obulagajjavu bwabadde wano. Because ensima eno si nsima ntuufu. Okuzimba ekizimbe n'ozimba ekisenge kya bulijjo okuprotectinga against ettaka ng'eryo tekisobola kuba namaanyi ago kuprotectinga abantu bakolera mu site eno. Kyokka embeera y'abafunye ebisago bwetabuse bajjiddwa ku Mengo Doctors Clinic okubongerayo mu ddwaliro e Mulago.
Mu mbeera eno meeya wa Kampala Central Division Salimu Uhuru Nsubuga asaasidde abakoseddwa wabula n'agamba nti wabaddewo ensobi yakolebwa bayinginiya okusima ettaka ne batasaawo kiziyiza kubumbulukuka kwalyo. Ku kisenge tebazimba retaining wall kati kivudde ku nkuba, waliwo toilet ebaddeawo ne bathroom kati kivudde ku nkuba okuleeta ekisenge ekyo wansi netta abantu. Kino kye kizimbe ekyokubiri okugwa mu kisenyi mu bbanga lya mwaka gumu ne kitta abantu. Brenda Namale ne Buyondo William be bakusakidde eggulu lino. Webali ddala Brenda Namale, omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa. Tujja kuba twongera okulambulula ensonga eyo. Bo ababaka ba Parliament abatula ku kakiiko ak'ebyenfuna balambudde essengejjero ly'amazzi eryakatosi nga lino gavumenti okulizimba ensimbi zaali neewole. Ababaka bano bategeezezza nti egimu ku mirimu gy'akakiiko kano kulambula n'okunoonyereza ku project gavumenti zeekola naddala ng'ensimbi ezeewozebwewoze. Oluvala okuyisa ensimbi eziri mu bukadde bwa euro 362 ery'ekitongole kya National Water okwava ensimbi ziri mu bukadde bwa euro 402 ezazimba essengejjo ly'amazzi eryekatose aka Parliament atula akakiiko ak'ebyenfuna balambudde omulimu ogwo. Batandikidde Namugonga wazimbibwa ekyuma ekiyambako okusindika agape katose okugenda mu bitundu by'ennaggulu ng'enabika Senkula National Water bunaanyizibwa ku mirimu egy'ekigo. Ennyinnya Johnson Amaya abannyonnyodde Kalonda akwata ku nteekateeka y'amazzi. And we have another plan to put a similar treatment plant of a smaller capacity, which is already we're moving to the design stage in a place called Boeranga. Olubudde ono bagenze Sunda wali tanko bwaguuga etuukirwamu amazzi agape katusika gano gagabira abantu bitu bya Kampala ebyenjawulo. Okusinziira ku yinginiya Mayo kibakoze katosi nga amazzi bagagira ddala mu nnyanja wakati ate wansi ddala ne bagayisa mu byuma byalambuza ababaka ebigasengejja. This water works was constructed at a cost of 82 million euros. That amount of money involved this treatment plant, the pumping main and the reservoirs at Sumba, which we saw. Abyoka ssente bakakiika ne lombako ebizinga bivuma Robert Bigadde Ndugwa ategeeza nti Parliament mu mwaka 2010 yakkiriza National Water okuwola ensimbi ezaakola omulimu guno nga n'olwekyo bali balina okulondola balabe oba ssente bazikozesa bulungi. Akakiiko twawandiikira National Water nga twagala okulambula tulabe engeri looni eno gyekozeseddwamu. N'olwekyo kwe kutambula kwa leero mu bufunze oyinza nga nti gye tutambulidde tulina essanyu okulaba nti okwawukanako n'ebintu ebimu bye tulambudde gye tuyisiza loans. Ebiguliddwa zezo ssente ze bigula kubanga obuzibu bwe buba nti figa ekintu kikoleddwa naye nga figa eri inflated. Kati the modalities ze tugenda okwekanneenya ne technical staff batubuulire nti wano balabika babavuga bubi baaba so that tukitegeere naye nga bw'otunuulira okusinziira awasinga olaba nti omulimu ogukoleddwa guli commendable. Wabula omubaka Migadde ategeeza nti gavumenti nebuneefugabira abantu b'omubibuga amazzi amayonjo mu nnyanja gye bagajja abantu abawangalirayo tebaamiddwa kubazimbira kabuyonjo ejja kubeekoledde bwereere. N'abantu beeri nabo bayambibwe okufuna ku ebyo bana beeno ku lukalu oba oliawo oluusinga community toilets mu bizinga ku myalo kuba banasigalanga nga bapollutinga nga bajja mawaza. Then nawono sente zikozesebwa mu kutreatinga nazo zijja sigalanga nga zeeyonga. N'olw'ensonga Migadde ategeeza nti gavumenti etagirambeko okuzimbira abantu bizinga kabuyonjo naddala mu nkambi ez'enjawulo bakomye okweyambira mu nsiko. John Boskeko Jones ne bakakiiko ategeeza nti olw'okuba aba National Water bakozesa bulungi ensimbi bwe gunaatuuka okusaba ensimbi okuyambako okutambuza amazzi gano okutuuka mu bitundu ebirala gye bagitaaga bakusitukiramu. To acquire a loan to finance this huge facility that we actually as a committee we want to applaud National Water Sewage Corporation for the work that they have done. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino. Bo ababodaboda balajjanidde KCCA okukwatagana obulungi ne poliisi y'ebidduka okulaba nga bayimiriza ebikwekweto basobole okujjumbira enteekateeka ey'okwewandiisa n'okubabala. Bagamba nti pikipiki zaabwe ezisinga zikwatiddwa nga kati ziri ku poliisi.
olunaku olw'egulamyuka akulira KCCA Engineer David Rimbers yasinzidde ku Media Center wano mu Kampala n'alangirira okwongezayo okuwandiisa bodaboda nga babongeddemu ennaku 16. Tubali tuwandiisa mu masomero agamu mu kibuga naye amasomero bagenda kuggulawo beginning next week. So okuva next week tugenda kwa turegistenga ku division offices. Mu nteekateeka eno Rimbers yategeeza nti bawandiisa pikipiki nannyiniyo n'omuvuzi. Kati olwali abagoba bodaboda bavuddeyo ne basaba KCCA yogerezeganye ne poliisi y'ebidduka emirize ebikwekweta ku pikipiki kiwoomwaganya okuziwandiika. Kati juzi twali tuli awo Minister of Works n'atuyita n'agamba tugenda okujuza ebbaluwa eno buli memba ku stage ajuze n'ebbaluwa. Minister of Works yejeno Katumba Amara ne batuteerawo n'essomero erisoma amateeka g'enguudo n'amateeka ag'okuvuga pikipiki. Nga bakulembeddwamu ssente bawagoba bodaboda e Lubaga Kanyike Kiviiri ow'ekibiina kya bodaboda industry Uganda annyonnyodde nti KCCA bwe beewandiisa olina okugenda ne pikipiki nga kati ezaakwatibwa ne zitwalibwa ku poliisi si za kuwandiisibwa kuba ennaku ezibulayo ntono. Kuba tubawadde akaseera akawerako tubawa buli ennaku 16 basooke bakwatagane n'obukulembeze bwonna basomese abantu ki kye bagenda bakolamu kubanga ffe twamala okuwandiisa abavuzi ba bodaboda nga tuyita mu ofisi ya Ministry of Works and Transport ne RCC's office. Mutyaba Siragi ssentebe wa bodaboda mu Kampala Central agambye nti ababodaboda bangi akati okwewala abamu okufikira ayagala KCCA kwatagane ne Minisitule y'ebyentambula bakozese enkalala ze bawandiisaamu ababodaboda. Ne twesunga ne tugamba oba sensaseze nabo baagadde bafune information yaffe okumanya obungi bw'abavuzi abali mu kibuga abasomye n'abatasomye ne twakirinda. Naye kyatwewuunyisiza ne tulinda ku mastage gaffe gye tukolera abasajja batubale. Twagenza okuwulya mbu ate batadde ebimeeza mbu ate batandise kuwandiisa ekigenderwa kiri ne kifa. Abantu bano tuleme kubafuula nga kyakuzanyiisa. Tubadde twakamala okubajuza ku mpapula nga tuli wamu ne RCC's baffe mu bitundu byaffe mu divisioni zaffe gye tuva. Kakati ate essaawa eno bavaayo nga bagamba ebyo bye twakola bifu. Tetunaba kumaliriza kyakusomesa abantu baffe obubenje tulaba bukendedde nako ne kukubo kati wa boda amanyi nti otunulako omusaidi myameno olyoko okyuka wotuuka ku bitaalo olina okuyimiriramu n'olindamuko. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kibangirizi kya poliisi ya Kira e Kamwokya ne basaba Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okuyingira mu nsonga zaabwe. We are requesting KCCA if they are bringing anything in the border industry, they have got to consult the leadership, just like the Minister of Works consulted us. You see, this one was given to us by the RCC, the Deputy RCC of Nakawa. Robinah Nantale yakusakidde degree ino. Webale ddala Robinah Nantale maaso kaawo tusuubira okukyaza amyuka RCC wa Lubaga Anderson Burora okwongera okulambulula ku nsonga z'ababodaboda abo. Eddakiika ziri 11 ezaakayita ku ssaawa emu katumulemu katono nnyo nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tobaawo. Bwe tukomawo mugabo otikidde avunaanyizibwa ku bibira essembabula ali mu Katu bamulumiriza okwezibika ensimbi ezisolezebwa ku manda abyegaanye ate ffe abasinze okumanya ssente nnyingi
Uganda tutunuulira olulimi olw'Ekinywi tulumazeko ebbanga era lwe twongererezaako n'olwaleero nga tugenda kutunuulira olulimi olutambulira mu maka gye tubeera. Olulimi olutambulira mu maka, olulimi mu maka. Olulimi mu maka basebo ne banyabo lusinziira ku maka agoogerwako. Waliwo olulimi lwo ng'ab'amaka gano bwe boogera bawuliziganya bokka na bokka, nga bwe wanajjawo omuntu omulala ne boogera olulimi wadde ebigambo biwulirwa nga bya bulijjo naye ng'ababitegeera beebo bokka abasangibwa mu maka ago. Ate n'ogenda mu maka ag'okusatu nabo nga balina olulimi olw'enjawulo ng'owulira ebigambo bye boogera naye nga tosobola kubijjamu makulu. Kambawo ekyokulabirako. Waliwo amannya ge mutuyita ffe bataata awaka ge mwatupaatiikako. Amannya ago nga gasinziira ku ndabika yaffe oba ku neeyisa. Waliwo be bayita kamanda, waliwo be bayita mujaasi, waliwo be bayita bwanakuubwa. Ate ne bamaama waliwo amannya ge babayita. Emirundi egisinga amannya ago ffe abakulu titugamanya, naye abaana bo bwe bakulaba ne boogera oba buli omu n'atemyako munne bo bamanya kye bategeeza. Era olunaku lw'enkya tujja kwongera okutunuulira olulimi olwo. Nze Kirwana Sozi, mwebale nnyo. Olaba amawulire gabuutikidde ku Urban ne Bukedde TV1 kwaniriza nnyo mu kitundu ekyokubiri. Era ekitundu kino tukigoddewo n'abatuuze mu miruka 3 mu ggombolola y'e Bubaale, Embalala, Abalaajana oluvannyuma lw'enkuba ebaddemu n'ekibuyaga okusaanyaawo ensuku, obusolya bw'amayumba, ennimiro z'ebirime ebitali bimu nga n'ebimu ku bisolo byabwe tebyalutonze. Bano kati basaba gavumenti n'abazirakisa abalala okubayambako okubanga balabika nga tebalina kye basigaza. Enkuba ey'amaanyi ng'eri mu kibuyaga erisa abatuuze mu ggombolola y'e Bubaale, Embalala nga balaajana olw'okusaanyaawo ensuku, ennimiro, ebisolo n'okutwala obusolya ku mayumba gaabwe. N'ebiri yakusisira ebintu by'itu byona mwenu ntukusaba ng'omuteerezemu obuyambi. Abatuuze bagamba nti enkuba eno yatandise ku ssaawa 12 ez'olweggulo era ebitundu ebikoseddwa mulimu Galusha ng'eno eyina ebyalo 6, Rwenshaku eyina ebyalo 3 ne Lugarama eyina ebyalo 2. Okugira ntugenda na bineroni nitwenda okushashura uko abana mbenda okushashura konkanyo we nabaningira ngu okumwaja ngu process niningwa twakwirwa twabona embubo ezentoke ezigwire twasema kwatamu ebihimba abana nibaza kuhumuruka mbwene turiyo ntwebuuza ntuza kugiya twasaba gavumenti egi muturondere mutugambira abaroni batereze iyo bwire cyeri ago kuba no guhunga ndigwende mboga mwene baratwo buhunga mutwe bihimba eriwo shahura oherezo ryo nusubuzi burisi hamwe atwara mu kubarana ngene hatu byagenda abana tumusura bagarra amazina abana 12 yagwa izo muyaga gwamani yize ino muyiruma yiza mweshato akabumba kamutumo kona yakazingaho. Abatuuze bagamba nti ensuku, ennimiro n'ebirime ebirala bisaanyiziddwawo bye bibadde bibanyumirizawo naddala mu kusasula fiizi z'abaana baabwe wabula nga tebalina kye basigaza. Basabye gavumenti n'abantu bonna abasobola okubayamba babadduukirire olw'ensonga nti n'amabanja tebamanyi kye banaagasasuza. Mbweni tuntusaba obuyambi tube tuyine rooni tube nturya rooni zentoke tuhereza abaana by'itu fiizi mwene hati obunako bw'okuhumurika twaza mwiteeka ngu nk'ekyo mwene tuntusaba gavumenti etuyambe obuyambi. Embeere newaliza RDC Embalala Rogers Mbabazi n'abakulembeze b'omu kitundu okusisinkana abantu abakoseddwa. Engaging office ya Prime Minister na office ya President turebe kyengu twagezaho kubirukangirira. Beyamye okutuusa eddoboozi ku bakulu mu gavumenti babayambe.
abari kubasa hati mutandike mu byara emiti mwetoroze famu zanyu kandi emiti zimuri kubyara nazo nizigaruka nizibayamba ishaba government eyamba abantu aba erakuye kubaretera embibo erakuye kubaretera ebyo kubasa kubabisa na nakahunga kakubasa kurebeka yabo kwaba abantu abamugarisiye bo complete tene kibakuza kubana bari omusandemwe Fatuma Nagudi yakusakidde grino. Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza etongoza akawufube w'okwongera okulwanyisa ebbula ly'emirimu erifuuse baana baliwo ensangi zino naddala mu bavubuka ng'eyita mu nteekateeka ey'okusomesa abavubuka abasoma mu 2000 emirimu egy'omu mutwe. Enteekateeka eno baakugitambuliza wamu ne gavumenti eya Korea ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Koika. Bannabyanjigiriza okuva minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo abakulembeddwamu Dr. Jesse Muyingo n'omuwandiisi w'enkalakkalira Ketira Maro ku lwa gavumenti ya Uganda nga bali wamu n'abakungu okuva mu gavumenti ya Korea batongoza enkola egenda okuyitibwamu okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka abasoma mu 2000. Bino bituukiddewo ku mukolo ogubadde ku Golf Course Hotel mu Kampala nga gwetabyeko n'omubaka wa Korea mu Uganda Park Sung-so. Dr. Jene Gawoko akulira okutendeka ebyemikono matendekero aga waggulu ategeeza nti pulojekiti eno eruubirira okutendeka abavubuka matendekero mukaaga okuli Ntinda VTI, Arua TI, Kiryandong TI, ssaako n'Egan TI ne yeebaza ekitebe kya Korea mu Uganda olw'enteekateeka eyo. The project has been designed to ensure that Korea and Ministry of Education will cooperate to develop and implement short-term programs based on industry demands in 5 trades, and these 5 trades have been carefully selected to include electricity, automobile, welding, plumbing and fashion design. Omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisitule y'ebyenjigiriza Ketira Maro asiimye gavumenti ya Korea olw'okuvujjira enteekateeka ya TVET nga kyakuyamba okumalawo enkola ebaddewo ey'okutikkira abavubuka ne batafuna mirimu. It is worth noting that the focus of this project is skilling of youth, and this will undoubtedly make them relevant to the job market. I'm also certain that this project will to a large extent increase employability of youth in our nation and also strengthen Tibet to be more demand-based in the labor market. Minisita Muyingo bw'abadde atongoza enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe gavumenti ya Korea ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Koika agambye nti abavubuka bateekwa okwettanira okusoma ebyemikono ssaako n'eby'omu mutwe okusobola okuvuganya obulungi katale k'emirimu. Ssente bavubuka abadde bakola obulimu balina mirimu abalina emirimu bali underemployed. Tulabe technical institutes 6 zetugenda okuteekamu ebintu equipping them n'ebintu ebikozesebwa okulaba nti omwana bw'anaafuluma ajja kuba asobola bulungi okufuna omulimu bali okumuyayanira. Asiimye abakoyika olw'okwazaawo gavumenti ya kuno omukayavube gw'eriko okubangula abavubuka mirimu egy'omutwe n'akuutira abavubuka bonna bakyalina embavu ku buli mutendera ogw'ebyenjigiriza okugenda okufuna obukugu. Baffe abavubuka ne bwe olina diguli efaanana etya mugende mu technical institute zino mufune obukugu. Minisita Muyingo era agambye nti mu nteekateeka eno bakubangula n'abasomesa b'ebyemikono 180 okulaba nga amatendekero g'ebyemikono gafuna abasomesa abalina obukugu obwetaagisa okusomesa omwana w'eggwanga. Nga tubasomeseza wano nga tubatwala ne mu Korea nga tubatwala ne mu industries bainstructor baffe badde bali awo ng'ebintu ebimu naddala ebyo mashini zetukozesa tebamanyi zikozesa era nnyingi nnyo ziri eyo zifudde. Ambassador Park Sung-so ategeeza nga Korea bwe yeesigamiziddwa ennyo ku makolero era nga beetegefu okwazzaawo gavumenti ya kuno okusomesa ebyemikono. Korea is ready, willing and able to be a reliable partner and a true friend of Uganda in its journey toward social and economic transformation. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire lino. Akabuutikidde gakyali mangi ddala katusooke tuwummulemu ngenda kudda n'ekitundu ekyokusatu.